Ssaabasajja Kabaka aliwa. Katikkiro Charles Peter Mayiga obudde bumuddugalidde, Obuganda buyimuse busituse bulumbye bwagala Kabaka gyali. Kabaka wamutaddewa, Kabaka wamukweseewa, Kabaka wamusibiddewa. Ebyamanno bivuddeyo byongedde okulumika Katikkiro Charles Peter Mayiga olukwe lwalimu ne General Kaguta Museveni okujjawo obulamu bwa baffe basobole okwebba ebyobugagga bya Buganda, basobole okukyusa ebyapa byonna n'ebiwandiiko byonna ebyobugagga bya Obwakabaka bwa Buganda babyezze babibbe babiwe Abakabano gurupu. Bino nno bitabudde Abaganda bibatabudde obwongo ne bagamba nedda osaagana muliro lyanda lyokya olina okutuwa Kabaka waffe. Katutandike bwe tuti sotulaba akatambi kano tugende mu maaso. Video lero njagala tugikwate mpola. Bw'omanyi nti gubongo butono video eno wandibadde ogivaako n'ogisa ku mitimbagano emirala. Njagala munkwate bulungi. Buli kigambo kye ngenda okwogera njagala mukikwate bulungi. Ngenda kusooka kuyisa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Abaagala obwa ddiini saava n'ebyobufuzi muninde nga mmaze okukola wakati wa video eno ndyoke mbasunsulire buli mbwa. Atusooke tugende ku video eyatuleese kati katandisa. Nkimanyi bulungi bwenna Abaganda n'abatali Baganda nga mwagala Ssaabasajja Kabaka. Buli lwe tuba tuli ku mukolo okwa Buganda n'ogwa Uganda bakuba ekitibwa kya Buganda. Ekitibwa kya Buganda waliwo akanyomero wekituuka ne kigamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaatusooka abaafiirira ensi yaffe Buganda. Buli muntu yenna akawaayiro ako akamanyi. Lwaki akawaayiro ako tekaliimu Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga? Lwaki tekalimu Bamasaza? Lwaki tekali Mulangira? Lwaki tekali Mumbejja? Lwaki kalimu abaana ba leero? Abaana ba leero be Baganda. Mumpulira bulungi nnyo mu kanyomero ako oba mu katunumba ako nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaatusooka abawalwalira ensi yaffe. Awo tebayimbawo Ssemakookiro, tebayimbawo Jjunju, tebayimbawo Nnabagereka, tebayimbawo Charles Peter Mayiga, tebayimbawo Wasaza, tebayimbawo Wagombolola. Bayimbawo Gomuganda. Bw'osanga omuntu yenna agamba nti wakyogera ku nsonga za Kabaka, nababuulira ekigambo kye bayita ensoole. Oyo Muganda wa wiiki bbiri, mu Luzungu tuyita Bagandalingi oba Mugandalingi. Okitegedde? Oli wakugamba nti lwaki obuuza Ssaabasajja Kabaka gyali? Oyo si Muganda, Muganda wa njokyo era aliko ekibuuzo. Mugambe bugambe mu luyimba lwa Buganda oba mu kitibwa kya Buganda mulimu akawaayiro akagamba abaana ba leero katulwana okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaatusooka abaalwanirira ensi yaffe. Temuliimu Jjunju, temuliimu Ssemakookiro, temuliimu Ssanga lya Mbogo, temuliimu Nnabagereka, temuliimu Bamasaza, temuliimu Bamagombolola, temuliimu Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga. Mukitegedde bulungi? Baali bategeeza gwe Muganda. Era nga kyokola kyekiri mu kitibwa kya Buganda. Tebaayo n'omu akubuzaabuza. Tugenda mu maaso. Ensonga endala. Tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi baagala okwefuula Abaganda nga si Baganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka akatugamba nti abantu bangi abaagala abalowooza nti balumirwa nnyo Buganda kumbe be bafuuwa nnyo Buganda busaaneewo abo nabo gye bali. Mulwanye entalo okujja Ssaabasajja Kabaka gye bali bamuzisa omutuusa olwaleero mukyazirwana olwa mukyazirwana. Ebyafaayo biddiringana bitya. Mu biseera gye byayita nga nange siri mu butuze. N'abamanyi ebyafaayo mukimanyi bulungi nnyo nti mu Bwakabaka abalangira battanga abalangira bannaabwe nga beegwanyiza okufuuka bakabaka. Ekyo mukimanyi. Nga byebayambibwako bannyinaabwe abambejja okugjawo Kabaka. Ekyo nakyo mukimanyi. Bakatikkiro beetabanga mu bikolwa eby'okujjangawo bakabaka mukimanyi. N'abalangira bennyini beetabanga mu bikolwa eby'okwekobaana okujja Kabaka
ekyo nakyo mukimanyi. Kati njala kugamba tebaayo muntu n'omu akugamba nti akulemesa okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kubanga ebyaffe ne mbaga si Buganda mu Bwakabaka bw'ensi zonna ezisinga obungi abalangira battanga abalangira bannaabwe be basuubira ne bagenda kulya Namulondo. Olaba kibeerawo mmwe mu famire omuzadde n'awandiika ekiraamo kye ne bakiringizaamu ne bategeera ni agenda okusika wallahi bamukolera buli kyonna kye basaana bamugjawo eddama erisigala nga kkalu. Kati bwe kibanga naffe mu bakopi tulwanira mu malambe ne tutta bannaffe betume nti bagenda kusika ate ku Bwakabaka ate nga mukimanyi bulungi nnyo. Kati njala bagamba ne bw'owulira omulangira simanyi mwana wa Muteesa ng'ayogedde eyo nsobi. Obuganda bwalambikibwa mu ssemateeka atali muwandiike nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buyimiriddewo ku Baganda si ku balangira si ku Bambejja si ku Nnaabagereka si ku Katikkiro, buyimiriddewo ku Baganda. Naye ate singa Ssaabasajja Kabaka akyaliwo akasujja avunaanyizibwa okubuulira Baganda n'okuteekerateekera Ssaabasajja Kabaka okulaba nti akyaliwo akasujja nassuuka bulungi ye jjajjaffe Kasujju Lubinga. Si wasanya Charles Peter Mayiga owomulangira nawo Mumbejja. Mumpulidde bulungi nnyo. Kati olitaddawo n'akubuzaabuzamu ate Simejjonjo yayogedde nno. Talina muko yonna wayimirira kwogera. Njagala ombuulire Ejjunju mu Amerika gyali gye bamutadde ku mikolo gya katabaaze gya Ssemwayi Mayiga gye musindiseeko amaze ebbanga ki nga talaba kitaawe. Njagala ombuulire Ejjunju gye yagenze ku mikolo gya Ssemwayi Ssemwayi yategese egiri mu Amerika esime Buganda musime Buganda egye mikolo gya Mayiga ng'ayita mu Ssemwe bategese emikolo egyo. Omubuuzi amaze ebbanga ki nga talaba kitaawe era alina obuyinza obwogera ku kitaawe tabulina. Kankuddemu gwe oyagala kutegeera bw'abanga oli Semako olina amakaago gwe n'omwa mbadde nga nti gwe olina amakaago omwana we yalina okusaba olukusa okukyaza abagenyi. Bw'abanga agaa nti munene nnyo okusinga gwe lwaki akusaba olukusa okukyaza abagenyi. Njala mutegeere ekigambo kimu nti Obuganda buli matigga olw'abantu abatamanyi bulombolombo nanono nga ate sijja banenya kubanga abayita Abaganda bangi nga ate si Baganda. Kati mbale mwina kyemwagala okuwulira. Kansooke mbazannyira akatambi kano. Mmanyi bagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma munnange okwolesa obwerere bwayo. Omuganda yenna akatambi Museveni ke yayogera nti sigenda balwisaayo kaakano. Now, if you hear a Muganda talking Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Boli Omuganda ng'agamba nti ffe ng'Abaganda ng'Abaganda. Mulabe wa Buganda era mulabe wa Uganda mulabe wa Africa. Tujja mukolako nga batubadde tumukolako ebbanga eriise. Era gwe Omuganda n'ogamba nti okyali awo otudde owuliriza wasanya ka Charles Peter Mayiga Saloga Mulenga jana akabinja k'Abaganda beeyita Abaganda bawica bbiri mbakusaasidde. Eyo ka statement ekumala okutegeera kikyoliko gwe ng'Omuganda tetugenda kulwawo. Njala muntu agingire abantu mbasabye batagingira tulyoke tusimbule video eno buli mwagenda kutya. Omukulu ono mu katambi kano nabagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Omukulu ono yayogedde bw'ati akatambi kano mwakawulidde ne mwate temunnakawulirako wa njala mukawulire bulungi nnyo mulyoke mutegete baganda musajja si Muganda. Kabaka eyeeyita kitaffe. Kansooke nzireko na wano bulungi nnyo. Nakano mukawulire bulungi nnyo.
abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Abaleeta engombo ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Ennono bantu, bolombolombo bikolwa. Abaleeta engombo Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Mbagamba nti buli muntu wuliriza ebigambo bino ng'oyagala okumanya akabana akatuufu, njagala owulize ebigambo. Kali akasoose nti Kabaka yayita kitaffe, owulire na kano kengedde obbaddiramu olyoke omanya akabana akatuufu. Muli bulungi nnyo. Abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Kabaka Kintu bwe yamala okutereeza bino bye tutambuliramu leero, n'agenda okuyigga. Teyadda. Be yali nabo ne batayogera, bagamba bugambi Kintu abuze. Abamu bagamba baamuttirayo, abalala nti nsolo ze zaamutta ng'ayigga. Naye olw'okuba baatya nnyo, bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale, abali eri ebbali baleme kulowooza nti Buganda evuddemu omutawaana. Abaleeta engombo egamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Mu Buganda tetulina bantu bayita baali nnono, tulina Baganda. Abaganda bayimiriddewo ku bulombolombo n'ennono. Ennono si bantu, ennono bikolwa, saako obulombolombo. Ate era mu Buganda tesobola kugamba muntu awangaale ng'akisiza omukono mu ngabo naddala nga mutanda. Tetugamba muntu kabeere muntu wo ng'afudde nga si Ssaabasajja Kabaka, tasobola mugamba nti awangaale, awangaalirwa. Tosobola kugamba muntu wo ng'afudde, taata we afudde, taata munnange wangaala. No. Omutanda Ssaabasajja Kabaka awangaala ng'atudde ku Namulondo. Ekyovula nti bw'akisa omukono ffe kutuyita okufa, tumuyita Ssekabaka. Tumuyita Ssekabaka kubanga abaakisiza omukono mu ngabo, era tetugamba nti awangaale. Teri muntu mulala, teri mufu awangaala. Teri mufu akola ki? Awangaala. Omwami ono kyakola bakiyita reverse psychology. Mu kuteekateeka kwalimu okuteekateeka Abaganda ku kiki ekijja. Ali mu kukola, omanyi buno obusajja bwasoma Soviet Union politics. Mwenna batamanyi Soviet Union politics, ye politics Museveni gwazanya, Mayiga gwazanya. Bakuteekateeka nga tebannakola kintu, kigenda okugwoga bamaze okuteekateeka. Otukoga twakimanya kijja kubeerawo, tewali kyakola. Oyo Soviet Union politics Museveni gwazanya ne Mayiga gwabazanya, ali mu kubateekateeka. Yesobola kyayogera ebigambo ebyo. Naye ekiri atabaala kyekiri n'asigadde mujjo. Sijja kuleekaana nnyo na musajja ono lw'ensonga mulina kye mwagala okuwulira. Kyekiriwa bwe najja ne mbagamba nti omutanda yakyala ewa Kasujja ng'enaku z'omwezi 21, omwezi guli oguwedde. Tewali Mmengo yavaayo n'ayogera, buli omu yasirika paka ng'emisinde gikoze eki gituuse. Ku lw'omukaaga lwe yajja n'agamba Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Nenzija ne mbazannyira akatambi kange ne mbaga nti luno abalimba balina enteekateeka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda buli mwaka abeera ne programu enteeketeeke ey'okusiima alabikeko eri abantu be. Programu zino zimanyikiddwa bulungi nnyo. Esooka nga ggalawo omwaka mu Lubiri Mmengo mu Nkuuka, Ssaabasajja Kabaka teyalabikako. Ku
mazaalibwa ge ku misinde gye mwakeera okudduka egitali gya kabaka egya Mayiga teyalabikako. Masaza kaapu mu kumuggalawo omwaka guli teyalabikako. Leero bwe tubadde nga wasanyagulawo empiira gy'ebika bya Baganda, Ssaabasajja Kabaka teyasiima kulabikako olw'ensonga nti balina mission. Omukulu ono mu katambi kamu yagamba nti kati nze sisobola kuleekaana n'abaana abasajja nga nze nsobola okusinzira gye nsinzidde ne nsobola okuyita abantu emitwalo 10 ne bajja. Naye kiki ekyatuuka ku masaza ku bikugula ebika bya Baganda emitwalo 10 gy'alagawa? Mayiga abantu tebakwagala nga gwe baagala Ssaabasajja Kabaka, nyongera okujjukiza so si ggwe baagala Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo ku myaka manyiiro akasumagiza eyeyalira tewuyita kyotali, twagala Ssaabasajja Kabaka. Kansooke mbazzeeko emabega ekigenda okussa Ssaabasajja Kabaka nga bagenda omotta beebano wano wammanga. Bakulirwa Yoseriti Bahabulwa tabayisibwa mutabani wa Karekyezi nsiyate muzezede nsanga bisibe Museveni, mutabani wa Muhoozi Kanyarugaba, Janet Kembabazi, Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga, John Katende, Douglas Mukiibi, Apuli David Wasajja, Sarah Kagere muwala wa Peter Muliira, Agnes Nabaloga muwala wa Walusimbi Empanga, saako ne bba waabwe Gwenjo babuulirako ebujjakaawo. Ekigenda omussa Ssaabasajja Kabaka kyekiruwa? Ssaabasajja Kabaka ebintu bingi bibadde bamukweka bano abasajja ne bagabana ettaka lya Buganda na buli kimu bye batayagala kufiirwa ate nga bamuyitako Empalana Kasiggo. Mujjukire bulungi nnyo nti nga bwe mbategeeza wali nti nga ntandika vidiyo eno nti Bwakabaka obw'enjawulo okwetoola ensi yonna abalangira batta balangira bannaabwe era abalangira batta bakabaka abaliko n'ebyobufuzi abafuzi bazze batta bannaabwe nga n'ekyokulabya Gaddafi yatakojjaawo so si kipya kati buli mwakitegeere. Bw'oli omulanga bamukozesa okwogera ebiga byayogera eba bamutegese state bemutegese so si kabaka obuvunaanyizibwa wa Baganda era tebakusiriwaza. Kati omukulu John Katende ye master planner okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka era nga otwogerera essaawa ze batuuza meeting ku meeting okulaba nti Ssaabasajja Kabaka tadda. Mujjukire nti waliwo ebyafaayo bye twagala biddiringane nga ffe weetuli abaana ba Buganda. Ssekabaka Daudi Chwa yakisiza omukono ebweru w'eggwanga oba ebweru wa Buganda. Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa naye yakisiza omukono ebweru w'eggwanga lya Uganda oba ebweru w'eggwanga lya bajjajjaabwe erya Buganda. Na kino bwe batyo bwe baagala okukikola nti n'omuzzukulu naye akisiza omukono ebweru w'eggwanga bo bagabane emaali na buli kimu kisaane nga bwe bakyagala. Manyi okukola vidiyo zino si nnyangu za kuluka information ng'ogijja mu ngalabi eno bw'eti ng'etambula nga bw'olina ndoza mutegedde bulungi nnyo. Mutaage Diini Saava wendaga nkyali wano wendaga ndoza mutegedde bulungi nnyo. Najja ne mbakubira omulago obutakungula ne mbaga nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa wabula saabagamba nti bamuwambye bamututte mu kifo gundi bagundi. Ebiseera ebisinga mu kye tuyita intelligence n'okwongera okufuna information eddako n'eddako towaayo 10 ku 10 ku information eyo kubanga oba ow'omulabe wo okwetegekera ki ekiddako. Nkiddamu bwe najja ne baga nti Ssaabasajja Kabaka awambiddwa saabawa byonna kubanga nange omulabe muwa obudde akole buli kyayagala nga mulaba information yemungi sigaza nga njagala kumanya kikyazaako mba mbategeezezza kye mba mbategeezza nga agoberera saakubulya nti bamututte wano bamutadde no kubanga nze system yange ne intelligence yange siwa mulabe chance kwetereza no sikikola. Kati vidiyo etandise kavudde kwanjula. Tebaayo omuntu yenna kugaa nti Ssaabasajja Kabaka ali mu Amerika ekyo kifu. Tebaayo omuntu yenna kugaa nti Ssaabasajja Kabaka ali Bugirimaani ekyo kifu.
Tebaayo omuntu agamba nti Ssaabasajja Kabaka ali Bungereza ekyo kifu bwe fufululufu. Nkiddemu tebaayo akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu Amerika. Tebaayo akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu Germany nti ali Bungereza nedda. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo bwe yawambibwa yatwalibwa ku lukalu lwa Africa mu ssaawa zino wesigenda bbawa nsi na kifo waali kubanga nze omulaba entambula naye reference njazire ne bwe tubali mu International Criminal Court oba nga tuli mu kooti y'ensi yonna reference njazireeta nenjala tegeeza Abaganda mwenna Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa wakati w'omu Central Africa ne mu Southern Africa. Central Africa ne mu Southern Africa. Ne buli kimu ekitambula tukimanyi ekigenda maaso. Era tali ku bujjanjabi bamuwamba akomawo. Tafuna kuba talina musawo ku lukalu lwa Africa bano gye bamuwamba omutwala. Kati gwalina obwongo n'omuntu ogukola osobola okukozesa intelligence yo n'Abaganda abali mu security okubuulira Central Africa ne Southern Africa golondewo naye nga ffe tumanyi lwakuba nti tetwagala kuwa information 100% kuwa mulabe waffe kuddamu okwetegeka kukola kyalina kukola. So Peter Mayiga, John Katende, Agnes Nabaloga, Semwai, Iso Muhoozi, Museveni, we know each and everything. Ekisookera ddala mu meeting eyatudde olunaku lwajjo mu maka ago mukulu John Katende nannyini Ebons yabaddemu mukulu gwe bayita Mpanga erimu John Katende kennyini, Peter Mayiga, Douglas Mukiibi, David Wassajjapuuli, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga. Mwabadde ku Tanka Hill emuyenga mu maka ga Katende. Mu meeting eno mwagambye temumanyi butya omuzimu gwalumye gye kujja information. Era ndowooza mwakyogedde bulungi nnyo kubanga nange kennyini seemanyi. Ne nabagamba nti mwe abatali Baganda kijja batwalira obudde n'abeeyita Baganda okumanya nti Omuganda mpisa na bulombolombo na nnono. Era ne mbagamba enkweze mukulu okusaanyawo Kabaka ne Bwakabaka n'Abanyarwanda be mukukuta nabo batayi information nakyo mukimanye ebisigadde bireeta byokka. Ne mutuuka n'ogga nti Alumbe alabika alina omwana wa Kabaka gwakwana. Mukulu John Katende njala kugamba musajja mukulu myaka gikubidde akatambaala sikyakwana tebankwana nze akali enkoko kaafa tekaliiwo kyoba omanya. Ekyokubiri nze sinze muntu asobola okuyimirira mu bigere ebyange ne neesimba bwenyi bw'omumbejja nti mutokota tekisoboka kuba sibamanyi na bamanya. Kyovula nti mba ntandika video zino nsooka kubuuza ku bannayuganda abalangira n'abambejja basaava ne bannaba kubanga mbawa ekitiibwa. Kati gwe bw'ogamba tisimanyi nnyo omwana wa Kabaka akomukubye kafu muli kakyamu. Okitegedde bulungi nnyo era omweriko. Mwenna mwakkiriza bulungi nnyo nti mwagala gavumenti ya Yoseri eyongereyo abatujju bagende bakole kye bakola kyonna okulanga bamaliriza Ssaabasajja Kabaka. Temwagala dde waka kubanga mukimanyi waddira ewaka kigenda kubeera miwunyo. Ekyo nga muli mu meeting eri ku Tanka Hill emuyenga. Ndowooza mwasindiseeko n'omuntu omu amannya ge ye Paulo ajje kuwa ne Butuluki ano.
ane monsonyo mukatono ndoza mwasindiseko n'omuntu omu wano Paula ajja kwano Butuluki anoonye muzzukulu wa Lumbuyo n'ayogera mukole kye mukola kyonna njala bagamba gwego mwasindise nga mumwewulira bwabanga njagala agende ku police yonna ennene mu Istanbul mu kibuga ttako bagende ku Ministry of Foreign Affairs ajja kunfuna naye kitali ekyo mwegendereze Abaganda abeetaba mukutta Ssekabaka Daudi Chwa Abaganda abeetaba mukutta Ssekabaka Muteesa famile zammwe tuzimanyi era namwe Abaganda abeetaba mukutta kwagala okutta mwana wa Muteesa Mutebi nze ngamba mwabattanga lulinga information tesobola kutambula kati kijja kuba kizibu nnyo kubanga twagala kutegeeza Abaganda kye kigenda maaso ku ssaawa zino mu meeting ere gwe mwasindise Paulo musaasidde kuba gwanoonya tamumanyi bw'oyinza okubonda ku video kunoza nti olaba yono ayogera essaawa zino naye nkusaasidde ekyo tukivuddeko genda mu maaso ng'onoonya ojja kunfuna Mayiga mu meeting ere yagambye tugenda kukola kyonna ekisoboka nga tetwagala kukola nsobi yonna tujja omwami ono kubanga takyali wa mugaso kubanga bw'ogamba tumwongereyo afune treatment tubanga abeekuba eggoolo tumwetaaga mu ngeri yonna nga mufu kubanga already ye mufu atambula bigambo bya Mayiga nga akkatiriza ebigambo bya mukama we namugamba kijja kuba kyangu nnyo okuteekako empologomento likyalisemakookiro mu musigale nga mutwala ebibugagga bya Buganda nga mbyagala naye akali amaggwa ke kagamanya enkyusa naye munaakozesa ebigambo ebikawufu ng'omususa okugezaako okutiisa okukanga mujja kwekanga nga mwekenyini mwekanze okutiisa si bikolwa wabula okutiisa wabutiitiizi Abaganda baagala Ssaabasajja Kabaka Abaganda tuli mu kkungubaga buli muntu yenna amanyi nti olina ekika kye weddira yessaawa ozire buli mupiira gw'ekikaago togenda yekobe musambi kobe muwagizi muzire emipiira gy'ebika muzire emipiira gy'amasaza muzire emikolo gya Bulange muzire emikolo gya Kabaka gyonna egiteekebwa Kabaka taliiwo saawa yakwesiba bimyu saawa yakwesiba mbogo saawa yakwekalakaasa buli muntu yenna azannyira mu Bwakabaka bwa Buganda n'obuwangwa n'ennono obwogenda kuleeta obuzibu Mayiga okali addakaddadde envunyo ogirira mu katiko naye ekulinze emmundu ezikwewaza era zezewazanga n'enguli Obote ojja kumbuuza olwaleero Obote yafanga ne Muteesa gwe yatta lwaki Abaganda bakyawala n'Obote ng'ate gwe bamuwalanirako yafadda ojja kitegeera nkubu Mayiga Abaganda bakyawala n'Obote omugenzi ng'ate gwe bamuwalanirako Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yafa gwe yatta naye yafa twandibadde twalekerawo okuwalana naye ottoono guno omulembe oguli n'essimu nga gutegeera gwogera information ne bw'onoofungula obwengulabo n'obulaga Obuganda tolina kyogenda kukyusa saawa y'Abaganda kwesiba bimyu saawa yakwesiba mbugo teri kintu ki buli muntu yenna etaba ku mukono oguliko ekintu kya Buganda oba olidde mu Buganda olukwe oba oli mu Amerika oba oli mu Bungereza oba oli Uganda oba oli luddawa oba olidde mu Buganda olukwe bano ekibasaanyawo musajja mululu nakwagala kusaanya Obuganda naye njongera okujjukiza Mayiga ne Museveni naawe Omuganda ali eyo nkujjukiza okuva lwewangangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nawanga okukira Bungereza ne bwangusa Ssekabaka Daudi Chwa buli mukulembeze yenna abadde ajja okufuta obbala mu Buganda abadde asaanyawo Muganda naye Omuganda tayiga
nakati olwalira essaawa zino kye tuli kubasanyawo muganda Obote kenyini yasanyawo muganda nakati nabasanyawo muganda gomuganda atayiga wabaki omuganda atayiga wabaki naawe awangalira mu Buganda wagula ettaka teryakugobye toyiga lwaki basanyawo muganda yakusenza lwaki toyiga kino kibagamba mayiga obuganda mpisa obuganda bulombolombo na nnono tolina kyosobola kukola ne bono okikola ojja kuba weekoledde akabazi kugulu ne bono ogenda essumba wanga n'ogenda luddawa n'otambula ng'oli bwereere n'ologa n'okola buli kimu omala biseera ng'anyiigira mu nzikiza kubanga tolina kyogenda kukola kale ye osobola omusaanyaawo tosobola kusaanyaawo baganda ye osobola omusaanya tosobola kusaanyaawo baganda naye ate omuganda awalana n'ekiwunya batakyakiwulira nga wakuwalana so bategezeza bantu tebaagala Ssaabasajja kudda nga mulamu kubanga jjukira yabadde ava w'akasujja oba amuwambidde ne bamutwala gye bamukukusiriza nze buli kimu kirina details nzirina naye mbage towa mulabewo budde kumanya kiki kyonna kyolina ku information yonna gy'olina towa mulabe budde kyobula nze bwe nkola video zange nkola video nga naali mu seemwayo ba mu SMC aganiyo n'omuvubuka kiki kubanga mba mmanyi the moment kastankuwa full details of information ogenda kukyusa kati nze mba njagala nkusiba akalipo nkugambye gwayagala okumanya Ssaabasajja Kabaka gye bamuwambira bamutwala kebera mu Southern Central Africa ojja mufuna naye nga bamusibye bamukola buli kyebaagala kubanga tebaagaladde Buganda naye okwekalakasa kwammwe nga mwekalakasa mugenda ku magombola mugende Mengo mwambadde embugo munoonye mayiga ne famire n'abantu baabwe kijja kuba kimaze guli mukamuki mukibya mukitegedde bulungi nnyo eyo embeera eriwo olwali mu Buganda buli muganda yenna nayagaliza Buganda saawa yakwekalakasa olita kutiisa zirwakuba nti munne sirina kataano nandibadde nanajambalidde dda ku mugongo Iwe nandiise mu Indian Ocean nandituuse tebaayo muganda wa wiiki 2 akutiisatiisa kubanga tebamanyi kiki omuganda kyali tebamanyi mitendera na buvunaanyizibwa omuganda bw'ayitamu kufuuka muganda kubanga bo tebalumwa teri munyarwanda yeyita muganda agenda kulumwa nga obuganda busaanyeewo teri yeyita munyarwanda muganda nga agenda kulumwa nga bakugyeko ettaka kubanga bo be bali mu kintu ekyo omusajja Mayiga omunyarwanda futubadde Mengo ali mu kudda ku leedi ayogera ng'eyanoba ayogera buli kyayagala nga atiisatiisa akanga ne bono oyogera oluzungu n'olubala mu ssefuliya ekyobusiru ky'olina era kye kimu kye ngamira oli kulisoobole ogamba nti oli muganda oba oli munnayuganda ne mulemwa n'okufuna olulimi lw'eggwanga olwogerwamu oluteesebwamu oluli ku luzungu ate ogamba tewakolonizing Bongo Mayiga atuula ku TV n'atandika okwogera eyeeyita omuganda njagala mbulyo Katikkiro wa Buganda ombwati yali atandise okweyisa n'okwebulankanya ng'omukulu ono bw'atuula n'atandika okwogera ebigambo bino wammanga wanda kaplodi nze simanyi n'akabazanyira ku Sande naye ono kambwe kukulwa ekitibwa Dani Muliika tugende era bazanyira video 2 then tugenda ku video yani yoli bali abasajja abafu Nze mukimanyi nti omulundi guno ndi Katikkiro yafunye obukulu bungi kubanga Katikkiro sigula oteekako abataka era sigula banjula abataka layini namba kituva tulayira Muliika ndi mutabani wa Gundi wamu za mukitegedde jajja fono okumanya ensonga ekaluki bino bigambo bye Katikkiro deka kutuzanya akazannyo ogambye nti bwe yabadde ava okujjanjabibwa n'atuuka ku ssaawa entebe ne bamuzaayo yamaze kuzirikwa n'omuyoola n'omuzaayo eri gy'ava kabaka wayagamba titaliyo ate gwe otugamba tije yazze dwaliro ki gye wamutaddemu olwaleero luno lwennyini tubuulire otulage kabaka
muddoboozi lye omanyige oba nawe oli muwambe fanga omusajja jima gyoli yogera nti oli muwambe baganye kwogera bakwogeza bwogeza tutegeere kinawe oli muwambe naye tulakoovu tuli banyiivu tuwe kabaka leka kutusa otwese ennaku tuli bakoowu era tuli bakoowu ate tuli bakambwe tuwe kabaka olwaleero oba naawe ng'oli muwambe yogera nti ndi muwambe ofe ng'omusajja wetuli naye weewuunye ali mu kwagala okutta Ssaabasajja Kabaka abeera mabaala ng'anywa mwenge kubanga ye ebikola byabeeramu. Kati ndowooza awo katuveewo mutegedde information gye baamuwambira gye baamukukusa gye baamutwala mbawadde location gye musobola okunoonyezaamu ebisigadde mubanje Ssaabasajja Kabaka. Kati video egenze mu kitundu ekyokubiri. Mubitegedde bulungi mubifunye ebikwatagana ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gyali n'ebimukwatako n'ebigenda mu maaso mu bwakabaka bwe obwakabaka bwaffe. Kino nno kyongera otuzuukusa kwaba otunulira ebyafaayo nga Tisha bwabigambye obwakabaka bwaffe bakabadde bakisa omukono mu ngabo nga bakyali baana bato myaka 4 kudda wansi. Era yawangalako ennyo Kabaka Mutebi ayogebwako nti awangadde okusinga ku bajjajjaabe naye lwakuba nti omulembe gwabaddeko gubadde mulalamu. Neera olaba abatamanya ngamba baagala omujjawo basobole okubba ebya Buganda bwetu kyekigiremazza okutuuka wano weeri. Singa tekukyali ekyo singa Buganda mwenzi obanga mu nsi yonna yandibadde first world country yasookera ddala ensi yandibadde yasooka okukulaakulana mu buli kimu. Naye olw'abantu ab'emitima eminafu bwe gityo bebaza Buganda emabega abeeyagaliza ebyabwe ne balemesa Buganda ey'awamu. Ne ku guno omulundi tuli balalamu aye tutegeera. So luli twalinga amawulire nga Baganda bose tebategeera oba oli awo bani abaddala abakoze kino Kabaka nga bagamba gundi naye nga tebagaa nti ababi bakikoze bamuli ku lusegere naye kati tulaba bagundi era enteekateeka zonna kyemukola mumanyi notutambula wamu nammwe tubalaba. Kati obuzibu bugezeeko butuuka Kabaka waffe nammwe omunaatunyumiza embaga. Bino si byebiri ebyalooli bino biralamu. Mbaagala nnyo mwenna abaliko tusabire nnyo Kabaka waffe yonna gyali Ronald Muwenda Mutebi II Omukama amukingiriza abalabe abo abaagala omujjambulamu alisobola okulaba nga tutwala Buganda yaffe maaso. Omukama bankuumire batayi mweraba.